tiwanudde ate ng'olunaku teruli lwawala ekiwandiiko kibakuntume kigenda kuyita nga Museveni ne butereevu mukwano gwange nkwaniriza ku Jika Media ensibuko y'amawulire gwatanaba kubanga subscribinga gena maaso subscribinga likinga commentinga tusobole okubagamba nange tusigala fenna mbebaza mwena abagyekumira mukola kyamaanyi nnyo anti mwe mugifuula kyeri. Of course ntandise n'omukyala Catherine Kusasira ono asobodde okufuna ku Buchaman ne boogerezeganya ensonga ezitali zimu. Jjukira waliwo akatambi akafulumye nga musajja mukulu Buchaman agamba singa afuna omukisa Kyagulanyi Sentamu n'amuyita okwegatta ku Nopo muganda wange tasobola kusibamu yadde okujjako okwatamu obwanguwa bw'atyo ne yeegatta ku kibiina ekya Nopo. Jjukira ono yalondebwa nga munange omu ku bapulezidenti abaggeto era nga ono yali afunye amaanyi okuva mu gavumenti nga wakuinsipalinga abavubuka naddala abali mu ggeto okubanga bawagira ekibiina ekya NRM. Wabula munange ono nsobodde okufuna ku maloboozi ng'ayogerako ne Catherine Kusasira lwaki yasazeewo kubanga ayogera statement efaanako bwetyo. Naawe weewulireko. Ogamba tajja bukyala. Ndi bulungi kiri kikyakase. Tewali tabbu. Mbadde nti mbuza kana akatambi akatambula kendabye. Akatambi kola byakatambula. Ebyo nayogedde kase. Nayogedde mazima. Okitegedde? Bajjo nze namusanze mu restaurant. Okitegedde? Nabasanze bali ku live ya bali mu kwogera bintu bya NUP biki ebyebivu nga bali ne Abitex. Newe mbasanga ne ngendo babo ngako ne banga katukuteeke live. Nali mwekola ki? Nabadde n'obusungu bwange. Okitegedde? Nina obusungu kase. Kase toyina tomanyi kiki empitamu. Tomanyi empitamu kase. Ngatenga kimanyi byonna byogera bitu. Nina kase. Ne munonya President Museveni mubeka mu nsiko ne mugenda mu nguudo. Munonya ebule n'ebweya. Ne munonya ne wansi w'ennyanja. Abamu batuwa appointment naye ba appointment ne zigaanibwa abantu bennyini abamuli ku lusegere. Ne batuwa appointment abantu bennyini bagana ogenda fukola President Museveni. President Museveni akuwa appointment nagamba jangu ogenda ondabe. Abantu ne bagana okuwa appointment ogenda okubalaba bonna ba PS abantu abamulika bakuwuliza protocol. Awo bagaba bete agaba bagundi baomona mukubira amasimu gange tagakwata kase. I know. Nteekete mu nsiko tubuukayo mu nsiko tulabe president tuyimulaba. Okitegedde? Abantu president be yalimba ebintu mu campaign. N'abasuubiza ebintu. Abantu bonna bakeera waka wange. Abaana bange tebakyasoma. Manya abantu abakeere wojjajjo tuukewo nga walinga olukuŋŋaana. Kubanga president yabasuubiza ebintu ne batabibawa abantu kati ffe basobola okutuukako. Okiwulira? Nkitegeera. Amasomero gagoba abaana baffe ku masomero bamanyi tuyasuubiza abantu n'atabawa. Abantu bawansi nga omanyi entegera yabwe twetoola ne president eggwanga lyonna nga bwasuubiza abantu ebintu. Abantu bava ebusiya, abantu bava eggulu, abantu bava emitiyana, abantu bava mu mataka nga bajja bakubanja ebintu. Wano wonna mu ghetto abantu ebasuubiza abantu baghetto youth babasuubiza okubakolera tewalina kimu kye baakoze. Sikulimba tewali atali musunguwavu. Fulufiga bw'ayogera naye musunguwavu. Nze buli muntu naawe obizibu by'osanga kugamba. Abamativi nze bankubira amasimu kase bambuuza akatambi kye nayogedde nkitegeeza era kiri ku loo yange. Olwo tujja kusinka ntogere kase. Kale mukwano neyanze naye obikooye. Wabula eyo nga nkujjeeyo ye omukulembeze w'ekibiina ekya Unity Platform ekimanyiddwa nga ekya Nopu ono akyagenda maaso n'okubanga yeewera nkolokooto era agamba tagenda kussa mukono paka nga omukulembeze gwagamba nti ye si mutuufu yeeremeza mu ntebe nga agivuddeko. Ono agenze maaso n'ategeeza nti emisango gyonna gyagenze maaso ne giproceedingibwa mu ICC era nga eyo ye International Criminal Court kitegeeza emisango gya kuwulirwa era amazima weganabanga gavuddeyo munange wajja kubaawo ekinaaba kikolebwa kyonna. Of course ebyo si bigambo byange wabula bya mukulu Kyagulanyi Sentamu naawe mwewulireko. Nyine essanyu okutegeeza Bannayuganda nti omusango gwaffe baagulisiivinze obujulizi bwonna bwalisiivingiddwa era nga bwe nze mbagamba nga balowooza nti mu kusaaga
nti wanudde ate ng'olunaku teruli lwawala ekiwandiiko kibakuntume kigenda kuyita nga Museveni ne mutabani we bonna wonna we babakwatira oba abadde agenze simanyi Kenya kulambula ku bizinesi ze simanyi agenze South Africa nga bamukwatirawo jeke kubanga Museveni criminal ne mutabani wa Museveni muhozi naye criminal abo ate Museveni n'avaayo ne yewaana eyatuwa obujulizi obusokera ddala ye Yoweri Museveni yavaayo ne yewaana nti yalagidde abasirikale ne bakola omulimu era zenga yewaana nga mutabani we bwakola omulimu omulungi ogw'okuwamba n'okutulugunya abantu so ye omukyala Spice Diana twamulabye ddamu nange ali mu kukiringa twamulabyeko dda wali nga akiringa n'omukulu Diamond Platinum ate nga jjukira Diamond Platinum yatugambye munnange singa ebintu bisoba temwekanga nga basuddewo akaana nga DNA ya musajja mukulu Diamond Platinum omanyi ensangi zino DNA efuze DNA naye nga munnange obanga oli musajja wa katengo wandibadde ebya DNA obyesonyiwa kubanga newobera mu kiro 5 mu wiiki emu singa okizula nti abaana nga 3 si babo ate ngo bateddemu omusimbi mungi ddala ojja kwekanga nga munange osaze kiro nga 30 mu nnaku 2. Of course oyo mukyala Spice Diana yabadde agenze kulaba ku mukwano gwe nfanfe omukulu Diamond Platinum abamu bamuyita fiancé we naye ffe tetuyina bukakafu era tetumanyi oba balina ensonga zonna ze batambuza mu mpolampola eyo mu nkukutu eyo nga tuvuddeyo mukwano gwange nkujjukiza nti oli ku Jika Media ensibuko ya mawulire go agatambula munange mbu musajja mukulu Mukasa Mbide abangi tumanyi bulungi honorable oyo era emabega kawo twamulabako mu mikolo egyakwata wansi ne waggulu okwali abagagga bannakinku abakolamu babijodolo ono nno kizuuse era bitambula mbu ebintu byaleeta ku mukolo munnange byali bya looni era ono yali asuubiza okubanga asasula akasimbyako mu kaseera akali akatono ddala wabula munnange kakati bamukubira amasimu anyiga nno bakuba amasimu munnange kompyuta yebaddamu era nga tetumanyi nsonga ki oba omusala gwe gutanatuuka kubanga ate asasula kasimbyako tewali amanyi naye nga ensonga ku sayidi eyo agatambula wegatyo wegali. Of course awono ne kujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko ya mawulire kwatanaba kubanga osubscribinga gena maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okubanga mulange tukikwasaganya nsaba Mukama Katonda konkomere weraba.